Abalamuzi ba kkooti ejulirwamu okuli Cheborion Barishaki, Stephen Musota ne Christopher Gashirabake bakkaanyiza n'ekyasalibwawo kkooti enkulu e Soroti nti obuwanguzi bwa Akawungeezi Attan tebwali mu makubo matuufu. Abalamuzi bagamba nti kyali kikyamu akakiiko k'ebyokulonda okukyusakyusa mu nsalo z'ekitundu kino ekya Soroti City East ne bajjamu emiruka omwali Alowet ne Opiliai ne gizzibwa mu kitundu kya Soroti West. Abalamuzi bagamba nti embeera eno yalemesa abantu 54 okulonda olw'okubateeka mu kitundu gye bataalina kubeera. MP w'abakyala Pulezidenti aba Opiliai ne Alowet balondera mu East. Bwe batuuka ku General Member of Parliament ne bamuteeka mu West. Kati Court of Appeal egamba nti aye kitaali kikyamu akalulu kasaziddwamu. Most of you were insulted. Yes. People came and demonized you, and people indeed thought that your leader was culpable in the alteration of boundaries. The court today has been able to correct the record, and there shall be a re-election in Soroti City East in a legally constituted constituency as passed by Parliament. Ensonga y'emiruka ebiri yasooka kuwulirwa omulamuzi Anne Mugenyi, naye yategeeza ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kaakola ensobi mu nkyukakyuka zino. Wabula Attan teyamatira bw'atyo kwe kugenda mu kkooti ejulirwamu emwanduukuludde mu Parliament. Ono wabula ategeezezza nga bw'ali omwetegefu okudda mu kalulu. Ate era kkooti y'emu ekakasizza minisita w'obutebenkevu Jim Muhwezi ku kifo ky'omubaka w'e Rujumbura. Kino kiddiridde kkooti okugoba mu Hairwe Tulya Muhweza eyali yeekubira enduulu mu nsonga zino. Abalamuzi bagamba nti ono teyaleeta bujulizi bumala nti minisita yagulirira abalonzi. We are happy that finally the Court of Appeal has found the truth. But I'm sad that the usual practice of costs following the event has not been applied. I defeated him hands down. So I thank God, as the Holy Book, the Bible says, the truth shall set you free. So the truth has once again set me free.